Okay. Nga tuli munda mu seteeserezo tulabye Honorable Joel Ssenyonyi aliko obujulizi bwaleese ku floor ya Parliament obulaga ebyaliwo nga bayisa etteeka ery'okugatta ekitongole ky'emmwanyi mu kitongole kya agriculture naye Speaker abigobye agambye obujulizi bufu agende wa kiraka anti ye Speaker alowooza nti asobola okutemparinga ne answered. Era nali wano ne mbagamba nti tugenda kufuna the first criminal mu history ya politics wa Uganda, mu byafaayo bya Uganda, kuba ne ku Obote tebakikola. Ku Obote tewaliwo ya tamperinga na answered ya Parliament okukuutiza ebiteeseddwa. Naye kyeraga lwatu nti twandibanga omulundi ogusoose mu byafaayo byebyo byonna ebyatwala Uganda mu ntalo nti omuntu ali ku legislature third arm of government mafia Anita Among yatutobwa mafia ne bakwata mu answered ya Parliament. Awo tulifiirawo fe kwekyo sikutegedde bulungi tulifiirawo kwekyo kubanga ekire bwino Joel Ssenyonyi gwaleese abadde wa Uganda Broadcasting Service kiche tubatogerako UBC kiche tubatogerako government ani alina obuvunanyizibwa okwata emikolo gya government gyonna ye Uganda Broadcasting Service ne PPU ejja ku UBC ne TV zino zonna mwena mwina akakwate mutya bwe munuuna ku kiki ku UBC Joel Ssenyonyi. Era nga munnamateeka omutendeka awo tatuswazizaayo ddewo 10 ku bunaabo awo baba bataddewo 10 ku by'obujulizi ayodde 10 ku bunaabo kubanga taleese buleesi mpapula agoberezaako n'amaloboozi n'agoberezaako flash n'agoberezaako ne CD akatambi ayayayaya mu bujulizi ekyo kyoba okoze okubuleeta nga obusinga bwabusinga anti Speaker abigobye ateva kuoyo uyanti katati era nabyo tebigeze ku answered. Omanyi kali akayimba sebutobuto emabega yalide janzi ate sebutobuto nayimba nedda sinaba kulya janzi kakati oli aliko ebyo aliko sinaba kulya nenga janzi ali mu sebutobuto. Era mugambye nti examine bitunulemu obirabe kuba neyo step wamutumya ate nakyo kirala. And I believe the Joel I know will run back kubanga yamugambye nti eyo step by step and apologize. You are tribalistic byakukwata tewekanamiriza kati Joel wanatuukebwa kiraka nga tebiriyo kubanga mugambe ate bannayuganda baafa enensi yavaawo awo we tuli. Netteeka lyennyini erya Electronic Act terigambako ye yali akyajinga zaake nga amukyajinga ku answered za Parliament omujega sebutobuto emabega yalidde janzi mongo sinaba kulya janzi Anita Mongo kasokedde abeera nti muntu mukanu naye ku luno byamwokya. Zaake abadde mu display committee yaleta bya WhatsApp ng'oli bamuyita nakinyamatama tebayogerako ku kinyamatama bagamba kinyamatama tetwabisunsula wano tugamba nti ogwo omusango Zaake aguwuse buvu naye obujulizi ne buleetebwa nagamba ntya bagamba Zaake ali enkoko kati bagudduka terinaguyita byebiri byetwayimanga era mu buto. So Joel akoze bulungi nnyo kubanga temusobola kuleka muntu ali ku ddaala lya Speaker wa Parliament kweyisa ng'ono bwe yeeyisa. Waliwo ekineewuunyisiza Joel we bamaze okubimugobya ndabya parkinga n'ateeka mu fayiro n'atereka kati abitwalawo anti kakati yabipresentinze era oli ekisooka akoze ensobi kubanga ye kasitona presentinga evidence goyina ogikola ki ogirisivinga whether it is obiter or not obiter.
ngezaako gamba nti oba kasasiro oba si kasasiro. naye kakati gwe bw'ogaana obireceiving at the face of it era kigenze ku likodi nti abigaanyi obireceiving. Kubanga ati ensonga ekyokubiri ensonga ereeteddwa be bali abajja ne barompinga the legislature, those who raped the legislature, because the legislature was raped. Era ndabye kiteekeddwa ku bakiteesi. Esseteeserezo yakwatibwa buli samaanyi, abantu bayingira ku floor ya parliament abatamanyiddwa. Era olwaleero olabanga prime minister bamutereddewo mwambo sibyetegereza naye kati alina akabokisi kumpi nabatomulaba erikola ne parliament nereefuse nga ampuliriza efuse nga combat zone bamutereddewo akabokisi mboweti naye abatalabika sigukola mu parliament pulidde gyoweraga nti simulaba siraba prime minister bamutereddeyo ba side board oba bamuteredde muki speaker bamwongedde eri ali mashariki sibyakumalaga mutuuko. So Joel era babadde bamwogerako bwe baddamu ne basetinga ono ne bamuteeka mu kabokisi oli ne bamusembezaayo palamenti beegenda kufuka yakulwaniramu era kakati baga nti eno NUP tetukyagisobola omanyi teri kitawaanya bwanakyemalira buno ng'NUP nti kati Joel yakyusa amatatu kuba bali bamanyiro naye kubajje mutima manyi omuntu eyeesala naye aba mubi gwe nosala ng'ate gwoyina joka gwoyina cu gwoyina king ale notinoga nti nsaze musajja oyo bannange kakati tulina ono apima alaba abuuka azanya omanyi mu pool wazanya ku pool pool table pool snooker mulimu okweka enjeru kwatako munga kayongo salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kasito yogeddaako kweka enjeru mu 2021 nga bansomesa okuzanya pool oli yaŋŋamba nti ne bw'omanyi okuteeba ennyo naye nga tosobola kukweka njeru oba toli muzannyi mulungi. Kati Joel azanye bulungi enjeru ye mu parliament kubanga amutadde ku kali akasemberayo ddala akalabba. Waliwo kaliko badagala okunzigirayo nti abakugu balina kye bazudde. Abakugu bazudde nti Joel mu performance y'aba leader of opposition abaliddemu akendo. Abakugu abawa ensi yonna mba njogera ku parliamentary democracy. Kayongo nze no program sijjogerera nampuliriza saagala teto eno program teri CRP1 CRP2 gozaki omwogezi wa government yadduka bali yabagamba twali wanagamba nti is everywhere ayogera bya economy ayogera by'amagye yatya twali wano tetwati kakati sijja wano kuwa example ntono abakugu bakirabye nti bw'owuliranga nga njogedde ebintu mba ndi ku level ziri ezisemberayo ddala tewamulya nga discussing parliament ya UK. Yes. Kati ngambye abakugu balabye nti mbya parliamentary democracy ebyokuvuganya okwannamaddala his spab era kyembadde nga bannayuganda nti eri abalala bali mu kumusabira kubanga ebiri mu ggwanga lyaffe balimanyi ate ffe abalala tetwagalira tukibabulire nti Joel omuli ate ffenna tugulaba gwe wali obirabyeko ebiri mu parliament nti kati parliament bagirade mu side board oli atunulira erimwa gundi prime minister n'aba minister ali eri ndoza bamuteddemu ne gloves n'oxygen ali mwandaki oli speaker bamutadde eri mu kangaroo box atudde eri saawa yonna bamuteddemu n'obusobola okumuyambako okudduka singa giwunya Joel otukoze bulungi kajja tutandikirawo. Hijja yewe ku mpagi enzito n'olwekyo yeetaaga ekitongole ekitegeera enkwata y'abalamazi mu kubatambuza n'obbabudaabuda. Firdaus Hajji and Umrah Services Limited tutegeeza abantu mwenna abanaalamaga omwaka guno nti program za hijja ne umrah zaggwa dda. Tukyaliriko ku ofiisi zaffe ezisangibwa e Nakasero okuliraana Steel and Tube.
oba otukubireko ku 0778 64 91 66 oba ku 0703 89 823. jjukira nti ffe bakasangwawo era bategeera ensonga ya hijja. Firdaus Hijja and Umrah Services in Nakasero. Uganda Halal Bureau kyekitongole ekyekebejja wamu n'okwekenneenya omutindo gw'ebyamaguzi n'ebintu byonna ebikwatagana n'obulamu bwa bulijjo. Kati buli lwokusatu tosubwanga aba Uganda Halal Bureau mu pulogulaamu mpulidde kumenya okuva ku ssaawa 9 nga bakuyigiriza wamu n'okukusomesa byonna ebikwatagana ku busobozi n'okukozesa ebintu ebiri halaali ne butya buyinza okuwandiisa bizinesi yo n'efuna certificate ya Uganda Halal Bureau. Uganda Halal Bureau, satisfaction based on honesty. Owange, nina embuuzi yo. Olunaku lwe nazuula buto wa Fortune Gold. Namanya nti nfunye gold. Enfumba yange teddangamu kubeera kyekimu. Eddekende, akawoowo, n'essanyu nga nfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asiddwamu ebirungo byonna eby'omugaso. Agira mu bipimo eby'enjawulo era asangibwa mu maduuka ne supermarket zonna ezikulinaanye. Fortune Gold Vegetable Cooking Oil. Akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Rose from Black November emiwendo ku ttaka. Eyo kati ye promotion tetuliko okulaba nga buli munnayuganda asula bulungi. Tutandikanga lumu November paka December yenna. Rose Form esazeko ebitundu 10 ku buli 10 buli lwogula omufaliso gwa premium ate ng'ekuweerako ne fiber pillows 2. Eyo ye Rose Form Black November nga mwe muli emifaliso nga high density mattress, fit sleep mattress, orthopedic mattress ogw'abalumu emigongo, latex spring, Bonero spring, pocket hybrid extra firm omuli ne memory foam spring. Guno n'omukisa gwakubuna eggwanga lyonna mu buli dipoti zaffe zonna ne showrooms zaffe zonna emiwendo ku ttaka. Kati nno buli munnayuganda genda osule bulungi mu Rose Form Black November ono. Rose Form Black November tuwonyezza okusula mu binnya bannaaye mbadde nsula magombe. Rose Form ensi y'ebirooto ebirungi. Okay, bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo. Mwebale nnyo, mwebale ddala okubanga kwe muli. Ali atya Pamukaawa class monitor, webale nnyo okubanga kwoli ku mukutu otumbudde okonga kotadde ne Honorable Alice Nanungi e Masaka awo. Mwebale nnyo okubanga kwe muli ku mukutu ogw'ensonga. Nanyiti Hamida e Dubai nawe kwoli ku mukutu, webale nnyo okubanga kwoli n'abalala mwenna okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Afande Senkusu agambye ndi Yemeni, webale nnyo Afande Senkusu okubanga kwoli ku mukutu ogenda maaso n'okuba nti wawuliriza. Waiswa waliwo kinawadde njagala okubuuza ku gundi ku nsonga ya Olivia bali naye ndooza ne honorable bali mwezo yakutumidde. Jali musajja wange wapakati omuntu apakati n'alambaala. Waliwo abantu kye beebuuza naddala ku bigambo bino eby'abaana be boogera bavudde mu makomera Waiswa nga bagamba nti fine newankubadde kuba oba kuteekamu muntu bigambo ebyagundi nga byayiseewo ebyono omulenzi ono yani ebyasaanya yesaanya ono byayiseewo bitya ebintu byayogera nga bingi naye omuntu bwagamba nti yeetaaga ogenda mu psychological hospital ye kenyini neyeyogerera aga nti tutwale mu rehabilitation. Omanyi ekomera ezi rehabilitation ekyo badde okimanyi ekomera naye kati ate omuntu aga nti tutwale mu rehabilitation kitegeeza wabaawo ekizibu. Ffe ekitugaana okwanukula saanya omanyi ne mukomera mulimu ekkomera kyobadde okimanyi saanya tanavaayo kubanyumiza nga bw'alina kubanyumiza kubanga akyali mu buwambi. Omanyi waliwo kibayita primary and secondary imprisonment, okusibibwa kwa njawulo. Kati nakyemalira abamu yababeitinze
musuubi eringi mu bisuubizo ebingi kubanga ekikozesa isolation yakuteekemu byayagala gyokyuse kubanga jjukira nti General Yoweri Kaguta Museveni abadde ayina era ayina emisango mu ICC ayina emisango muki mu ICC tetutudde nze gwolaba ku lw'okumeka nga 2 yemeka nga 2 yemeka omwezi ogujja nga 2 zijja kubeera nga 2 mbadde nakuba Hege wena kuba Hege ogenda mu kubujulizi mbadde nakuba Hege gwe kyobumanya ndi accredited mu nkuŋŋaana ezijjo paka nga 7 tetutudde kakati bo bwe bamanya nti alina omusango guyinza okumukwatibwa kooti y'ensi yonna kooti y'ensi yonna yasanctionize gundi prime minister wa Israeli kyobadde okimanyi kakati ffe gye twamuwaabira naye ebyaffe ebyobujulizi birimu okutiisatiisa kati azanye eno kaadi esembayo mbakwekula mu mpaati aleeta kaadi nti naye abeere n'abasibe abakkiriza obuvunaanyizibwa obwabiri ebyawongo bye yali abasibyeko nti bamuyamba okudayiryutinga international attention ku butya bwabadde alinyirira eddembe ly'omuntu wa bulijjo kyova olaba aleeta Balamu n'aleeta n'oli omukyalo omulala babeere nga be bazanya underhand method era eno ekimuleeta ku bwa minisita kubanga jjukira bitandika ddi project emakukwama ametaka ingia Masaka ebalema project ebalema kubanga Masaka bagenda ne Jafanga 8 ne bagenda ne helicopter 4 ne bakiriyalinga ebisawe 3 ne bakola buli kintu ne bagaba emmere ne bagenda ne bapreparinga baliyo bo n'abamaje be bali bambaza kyekiri eyo project emekwama ya huyo mtoto wa Chongozi kakati eyo project bwekwama bakomawo batya how do they resuscitate omuntu gwe badde bagaa nti kakati kubanga ebbanga lyonna omukadde abadde anoonya ani amuyambako okumutikula omugugu ogwona amulumba amugamba nti byokute si bibyo wabba bibi akozesezza ekkomera tekikiganye tekiwedde Bobby Giant wamulaba mu 2021 Bobby Giant kati wali kyengezako kulaga nti kiri unstoppable tebinaggwa sali mwogezi w'NUP mu 2021 tuweteeko na 226 binila inshallah nze nguyina waliwo kyenjagala okubuuza mukulu waiso bwe badesiringa bino byonna bye bakola to stop ebiriwo okuseekinga for change ekisooka kwata omuntu mutulugunye olemese bali abalala okuyingira kino ekyo kiganye batulugunya abaana babalaaye babasiyaze babakoze buli kimu abaana bakyeyongera okuyingira n'okutegeera nti buvunaanyizibwa bwabwe okwebereramu okukyusa ensi ku lw'abaana b'abaana baabwe awo wenyini wenjagala okubuuza waiso nti okuyimbulwa kw'abano okusonyiyibwa mwakisanyukidde nga NUP okuba nti basonyiyiddwa ate basonyiyiddwa ku ki ekyo tukyogedde ebbanga lyonna nti teri abasonyiwa nagamba na wano lisiti yafulumye oli ngambye oli alina byaffe bakoze musango yabasonyiye ku musango ki ekyokubiri ani yapulidinga omusango gwabwe ani yapulidinga musango ki who initiated the negotiations ani yabadde wakati mu is it the military? It is politics. Political prisoners. Gendo someso bukwe Nelson Mandela yogera ku ba black Americans omuli ba Wellington jango yogere ku ba Marcus Garvey jango yogere ku ba Bhutto Bhutto wa is it which country is that Bhutto omukyala gutwayogeddeko Sun Tzu jangu Alex Navalny omugenzo wa Russia kakati bwoba oyogera ku political prisoners ekisoka political prisoners always baba charging omusango nga sigwe guli gwe bazizza
bakenda ku makya naga nti Kayongo yabbye enkoko. Kayongo yabbye eki? Enkoko. Naye ng'ekituufu wabbye enkoko. Kasi kituufu. So it is very important nti tubeera adaptable ffe nga bannayuganda ku ebyo bye twetaaga okukyusa ensi yaffe. Okay. Okay, bagiyita Pal FM 107.9 ekula eri omuntu wa bulijjo. Kkiriza nkujjukize bannaffe aba Buddha Events and Property Management bategeeza balandiro mwenna temuddamu kwereegana bapangisa. Oyina ennyumba zo ez'obupangisa zivaamu akasente katono oba zivaamu ssente nnyingi. Okusololeza ennyumba ezo bakwasa akasente ko akawamu. Bannaffe aba Buddha Events